yes waba wakatuka nsabo sharinge network owedde nsumbuwa ati yesawa Kyagulanyi Robert Senta mbuga tusage moroka ye yiri eduka yesawa Robert Kyagulanyi Sentamu kulabetsekecho mugoyo musa webala atukuse yalinga ono bamuyita Ibrahim Kavuma atambulira kumukulembeze wegwanga Uganda omulonde sawa zino Robert Kyagulanyi Sentamu yakapa lubaga na yamanyi manji aliyeyo sebole banyabo tegeza omulonde omukulembeze Robert Kyagulanyi ajivuga wanuwe vuga mango tusange moroka webale seka mpako chimu pako ndoza mulaba chimpe ndoza mulaba empere eno ebipande byebine bitandise okubibwa yes omwana akugambye reclaim our victory kambaso kemba someremu mwebale nnyo bana Uganda abatuuliriza Robert Kyagulanyi Sentamu ya president omulonde yuyomo kyonna kyekiri kijja kuggwa he is the 10th president obera okuganda wali buziroze 10th president omubwati omulonde w'abantu kyolina okukola gitamuno byebino ebipande ebimu ebitandise okukubibwa mu kibuga Kampala nera obanga oli eyo ane president amanyi manji where is he heading tugenda magere ku pichi magere ku bigere magere ku motoka yoyo mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Sentamu amanyi manji buli omwagamba Robert ye waffe ndoza mulaba kyeyalinga yitamuno otekeko ne notification kwa kuba tuyinza okuva wano inshallah tuyinza okwolekerako wa muganda waffe Kabako tetumanyi naye nga wetusuubira omukulembeze waffe sekavaayo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi amaanyi go mangi labayo bayo Robert Kyagulanyi avuga uwanu uwe si mu bubi ng'omukulembeze omulonde bano beekubye ndowooza mbalaba ng'omukulembeze omulonde kawanu we kake kyolina okukola nnyabo oba ssebo ono ngenda mu blocking go to your mother's page and start discussing nonsense kuli ku mukulembeze blog oyo agenze basabale banyabo kyolina okukola kyeyalinga omukulembeze waffe yuli Robert Kyagulanyi Sentamu gano gonna amaanyi g'abantu bibamuwerekedde bataddewo embeera esinga okubeera ennungi nti gwe balonda baagala victory yaabwe baagala ndoza mulaba ebipande webiti ebipande ebitandise okukubibwa biriwo ebiti ekiriwo nti bino byo twabikola dda mu campaign picho osobola ogirimirako kuva ssaawa emu paka ssaawa 5 ate ebyo tebinkyantiisa ebyo tebikyannyinnula ttama akasambeera ne driver ng'akikola bulungi ebisigadde mbasaagala mmanya ebisigadde naye nga Abannayuganda mwe bali kwebeereramu this is our chance ate nno tetunnaba Robert Kyagulanyi ageze okuvaayo buli omu neyeebuuza ani oyo amanyi mangi abasirikale bageze okutulumuka nga Robert Kyagulanyi Sentamu omulonde ow'abantu kyolina okukola ennyabo oba ssebo sharinga vidiyo eno etuuke ku abo baganda baffe ng'abamu besaagala kwogera amannya abanyampi mwami Museveni akavidiyo kano kakutuukeko olaba amaanyi g'abantu abaganda baffe bonna abasuubira okulya n'abaalya mutegeere nti gano maanyi g'abantu tewali muntu yenna gwe basasudde rather ffe akikola lwa mutima gwa ggwanga Robert Kyagulanyi Sentamu omulonde waffe sharing a video. We are still few. This is Robert Kyagulanyi Sentamu, the 10th president from Lubaga, heading to Magere Kumotoka. Not Magere Kubigere, but Magere Kumotoka. Look at the love. Look at the love of people. Look at the love from people. Different people escorting him back home. He came without any border, but look at the thousands of borders are saying, no, we have to go with the president. We have to escort him. Look in front. He is the president. He is the president. Madamu Jojo nkutumideko nnyo nnyabo. Madamu Jojo nkutumideko nnyo. Mukuru Lumbuye Fred nawe. Omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu. Munyumba mwali. His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu. Mwali mu nyumba
He is the 10th president. Tewali mulala yenna. Mwali mugali. Tewali mulala yenna. Zino zonna ekipiki z'owulira. Eyo na Speed gy'olaba. Agomanyi g'abantu balina love. Love is high for him. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze omulonde ow'abantu. Right now, from here, right now to Magere. And he is the 10th president. These are all soldiers. Bano bonna bamulonda. Bano bonna bamulonda. Tebagamba. They are ready. Banange. Linda esawa wenatuuka entuufu yennyini ey'okudemandinga for victory. It will be massive. It will be massive. It will be massive. What you need to do, just share and put on the notification. Put on the notification if Ibrahim Kavuma, the presenter, comes live. Otegera tuli wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze. Tetuli mu byakwesanyusa. Tulina okutambulira salakiraawo ekyo kyennyini ginyige wali. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze. Honorable Ssenyonyi naye mwali. Honorable Ssenyonyi Sekalindamu. Honorable Ssenyonyi naye mwali. Soko giyimulizaawo. Labalavu pamaawo kanjukira bukyusi. Labalavu yuyo omukulembeze agenze yuyo Robert Kyagulanyi. Singa okunyumira tuvuga kawanuwe tuvuga mwe abamanyi presidential convoy ye ya Robert Kyagulanyi Ssentamu avuga wano abaana bamukolera ebbala. Webale Robert Kyagulanyi, webale Bobby kujja. Bobby webale kujja. Abaana bamukolera ka convoy kirabika tugenda ki ku kitebe mu bitebe. Abamanyi kamwocha muwandikawo kigambo kamwocha. Nsaba mumpandikire ekigambawo kamwocha. Mumpandikira ekigambawo kamwocha. Nup offices kiwandiikaawo nkubulire. Wandika ekigambo kamwocha Nup office. Wandika ekigambo kamwocha Nup office. Abamanyi wano mutegeddewo. Nsaba okiwandika ekigambo kamwocha Nup office Magere leeta. Kamwocha Nup office Magere leeta. Ono ye Robert Kyagulanyi n'omukwano. Nanti tuli ku kitebe kyaffe. Ekitebe kya Nuupu kyetumaze. Ekyewunyisa mu mmotoka mulimu omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, oye president waffe omulonde eyalondebwa. Kyobalaba eno yonna convoy y'abaana ndowooza mubalaba. Abo baana bamulonda ate nga neera bamuwerekera ku bwereere. Ne wabeerawo Honorable Joel Ssenyonyi Kawempe West. Si Kawempe, it is Honorable Ssenyonyi, the spokesperson, Honorable Nakawa West, Honorable Joel Ssenyonyi, the spokesperson, National Unity Platform, Stroke People Power. Abachimanyi muchimanyi. We are right now from Lubaga. We are right now from Lubaga to Kamwocha headquarters. That is Nup. Ntumideko mwena aba Nup Secondary School. Ntumideko mwena abantu abakikwasaganyiza mu diaspora. Abakitegeera mu diaspora. Abantu aba diaspora mwebale nnyo fetukitegedde neyanzegese wange omu bwati. Mwebale nnyo fetugiyingiriddeko. Kyekino kye bayita struggle. Magere ku bigere. Yono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tenth president. Tenth. Our power. Honorable Ssenyonyi naye walinyo. General Secretary naye walinyo. Everyone is excited. He is the president. Ayisa abalenzi. Samulaba abana batandise buserefi. Ayimirire wali Honorable. Mulaba buserefi. Honorable mulonde banense yalinga. Anti kino kyebayita Nuupu. Omubande wa Kabaka. Mulo. Tuliyambale ngule
olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Power, power, people power. Banange mukulikeyo sirekerawo okwebaza mu abaana ba boda mu bafuzoja ababeerawo ebbanga lyonna. Manyi bulungi nnyo nti embeera ya kutiisatiisa abantu saawa zino tuva kuziika Ssaabasumba wadde nga batugambye nti yafudde atataaka mwenna mumanya alaali. Ekyo sijja kirwako nnyo, nja kuvaayo njogereko nammwe enkya. Naye mwebale kubeerawo, mwebale kubeera soba, mwebale kulaba bintu nga bwe biri mu butuufu bwabyo so si nga bwe babafumba. Bingi nnyo ebiyitiŋŋana tujja byogerako enkya nja kufuna akadde njogereko eri mmwe ku layini abaana mbabuuse bonna bonna babeereko ku mukutu ngenda kuvaayo njogere ku nsonga nnyingi nnyo ezitambula. Naye mmwe njagadde gya sibeebaza mwebale kubeerawo mwebale butapo watewali paka nga tuli ntebe mu ntebe nja kubamba mulira ebiseera ku baganda bange leero njagadde babongako nabba kuliisaayo. People power! People power! Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu anti agambye gamba munno enkya kwali ku layini ky'olina okukola sharinga ogambe munno nti enkya omukulembeze ku gaadi kwali ku layini n'amaanyi mangi. Mukama wange mukamange katongo jagende kiki naawe oyagala kunkola ki? ongobye oyagala kunkola oti gwekiki nakumaliriza live bana abantu mbagambe banaye basebo ne bannyabo omusajja waliwo olyagenda kumwekomisa jaka kwasagala abantu basooke baveeko mbadde njala nsooke nkubemu kuwa n'ekiraapu basebo ne bannyaba batuwuliriza zino zonna amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye olunaku olw'enkya agenda kubeerako ng'ayogerako eri eggwanga neera ky'olina okukola weebereremu yeno mission gye tuliko ky'olina okukola weebereremu banange nsaba osharinge tugenda tandika kubikolera kuno amaanyi mangi Robert Kyagulanyi Ssentamu gye mukulembeze nina kati nsooke kino ekifaananyi nkyagala basebo ne bannyabo bye bino ebipande ebikubiddwa panao kigamba kitya reclaim our victory. It was your vote. New Uganda was stolen. It is your responsibility to stand up for your country's future peacefully. If not you, no one will else will. People power our power. Play for Uganda. Ozambira bina bitusoma ku ebiri gamba end police brutality, stop these acts. Akugambye stop Uganda police violence. Akugambye stop Uganda brutality. Akugambye we are in this together. Let's walk Uganda to freedom. Agambye kati bino ebipande ebikubizibwa bannyabo ne basebo. If kwebereramu as a person Bobi Wine ye munene kati kyekyo basebo ne bannyabo kamba siibule si mu mutima mubi. Kale mwebale mwenna abaliko yes woba wakatuka nsabo sharinge